Abatuuze ku kyalo Ngando ekisangibwa munisipali ey'Emukono bawuniikiridde omuwala Nalubega Immaculate atemera mu gy'obukulu 22 bw'aleese muganzi we Ibanda Henry w'emyaka 5 mu muzigo gwe okwesanyusa wabula ebyembi n'amufiirako mu buliri. Kyesobola okuwa advise abavubuka bannange tufune omuntu ng'omanyi nti ono omuntu asobola okumbeera ng'omuwala oyo kyakoze kibadde kituufu kubanga obutadduka omuntu oyo abadde walaze nti wange wadde afudde. Kiyinza okusogerako nti abantu ebizibu bigwa mu mbeera etali nsuubirizi. Toyinza kunenya nti oba omukyala alina kye yakoze naye nga abasekyuta we bali abasawo gye bali bajja kunoonyereza kwabwe. Bino bibaddewo mu kiro ekikeesezza olwaleero nga kigambibwa nti ababiri bano babadde bakalabagana wiiki 2 emabega nga beerabira mu bitundu eby'Embalala Mukono nga Ibanda abadde asikaali ku kyuma ekikuba amayinja ekya General Charles Gonza. Twedda kumanayo ekimu ankola nali ndiyo ankola naga nakola kinakwana ndanga oti omuntu negenda mu mutima gwange. Omusasi waffe watuukidde mu kitundu kino asanze Nalubega ali mu kutya okw'amaanyi n'okusoberwa nga Nalubega ategeezezza nti emisana yasibye bulungi ne muganzi we naye alabidde awo ng'akutuka agweri. Olumazaawo nga tunywa caayi waffe tumaze kunywa caayi nga tukolaki nga tuddaawo tukala ne mujja fridge noba olusutegeka ekyemisana olumazaawo nga tuddaku ensonga zaffe ez'obufumbo nesindika nti nengenda nejja esimu libadde wali wansi netandika nenkubirako mukwano gwange omulimu nga ti sibimanyi. Omu ku babadde bakola n'omugenzi nga ye Joshua atuuse mu kifo kino n'ategeeza nti ono abadde mukama we nga yalese amuwadde ssente amunonera omukozi okuva mu bitundu by'e Busoga ng'azzeemu okuwulira nti afudde. Yatusiibudde ng'agamba agenda kaliro okukima munne babiri ku site akwiye okubeerako omuyeka ekiro ne tumuwa ssente ndowooza n'ekitundu ku ssimu ye aleete munne okubeekalira e Busoga. Era twali tumanyi mbeera yonna nti ali kaliro. Leero kumakya nkidde kumakya nekuba essimu ya Musoga nga takwata ssimu yange. Babatuuze balabiddwako nga bayayaana okulaba ku muwala emmeketa aviiriddeko muzeeyi Ibanda okufa nga bwe bategeezezza nti Ibanda yandiba nga yeekomeredde ebiragalalagala okukakasa Nalubega kyokka nga balala bagamba nti ayinza okuba nga teyasoose kulya ne bavumirira eky'abakazi abasussizza okusomba abasajja nga babaleeta mu mizigo gyabwe. Buli lw'ofuna omusajja nga wuuwa mu nnyumba wawaka teri muntu ndowooza kino kikange kiba kiguddewo weekiti bino kutyandibaddewo ebiti naye abaana abawala beesuulidde obanagamba buli muntu anoonyiza n'afunirawa bakola ssente okusinga okulowooza obufumbo bw'enkakalira. Oluvannyuma poliisi okuva e Mukono ezze ne yeekebejja omulambo n'oluvannyuma n'egutwala mu ggwanika e Mulago okwongera okwekebejjebwa nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso nga ye Nalubega mu kiseera kino akuumibwa ku poliisi y'e Mukono.